okuzaalibwa ng'olaba kyokka amaaso ne gaziba ng'okuze. Emirimu gye nali nkola gyonna gyafa. Obwo bwe bulamu Ssaalongo Anaclet Muniganyi bw'ayitamu. Tamanyi kyamuviirako kuziba maaso wabula mukyala we ajjukira ebyaliwo nga tannatuuka ku kibambulira kino emyaka egisoba mu 2 egiyise. Nalaba nga gagenda bwe gatyo mpola mpola mu ngeri yaago. Yava mu kunywa n'agwa mu kinya. N'amala mulaga emyezi 7. Badogita okugenda kumukeberanga emisiwa eno ezeeno mugana amagulu agayonooneka. Yakwata ku bwongo. Embeera eno ebiseera ebisinga ereeta kwekubagiza. Ssaalongo ye yagibuusa amaaso n'asalawo abeeko kye yeekolera. Kati atunga masweta mu maka ge Kyebando wano mu Kampala. Obulamu bwange okuva edda nga saagala kutuulira awo nga sikola. Kuva edda nga njagala kukola. Gwe mutabona gwe ndina saagala kwebaka. Nga tannaziba maaso omwami ono kati asemera mu gy'obukulu ensanvu. Yali mubazi. Nga maze kuziba maaso teyaddamu gusobola kuweereza akantu konna. Nga sikyalina ngeri gy'onyinza okufunamu kasente n'enfuuka nga masikini. Yagezaako okukola emirimu egy'enjawulo naye nga gimukaluubiriza n'adda mu gw'okusabiriza ku nguudo. Ayambuka n'adda wano n'amala endakiika n'addayo. Gw'omusanga nga gw'omumanyi ndi ye muzeeyi waffe yakolwa ne taata ng'omuwayo 1000 ng'akomawo singa saatambudde nandifunye. Mukyala we agamba bagezaako okumukugira okusabiriza okutuusa abaana be bwe bamugulira ekyalaani kino ekitunga amasweta asobole okukikozesa nga bwe yali ayize mu ssomero ly'Abamuzibe. Kati abaana nabo ne bagamba taata nga bw'okaaba ekyalaani bwe tukireeta toddemu gusabiriza mbu n'asanze mu kkubo mbu muntu namba 1000. Agamba asijja kuddamu munozanya. Okutunga amasweta kati kwe kukuumira Ssaalongo awaka. Omulimu agukola bulungi nnyo nti bw'omusanga oyinza okulowooza nti alaba. Mubuuzizza engeri gy'akikola. Maanyi ga Mukama nange nalabiraawo. Oluusi era temubulamu buzibuzibu ng'empiso okumufumita. Zinfumita naye nenkigumira. Temba siziraba endala ne zibenyeka. Engeri gy'atalaba Ssaalongo agamba esweta emu agitungira ennaku nga 2 singa aba alina ebikozesebwa byonna. Singa mutuuse nga awamutawaanya gusaba emikono ebyo. Wuzi singa nfune wuzi nange nendaba nga nkola kubanga nze obulamu bwange saagala kutuulirawo nga sikola. Bw'amala okutunga amasweta gano agatambuza okunoonya abaguzi. Bazzukulu be bamuyambako. Siraba abantu balamuza wano era nga sinaba kusituka wano kutambula sinza okufuna omuntu azigula. Ekizibu kyasinga okusanga kya katale. Baagala kuzigula zino ez'okaleerwe naye zino ezaffe ez'omusomero. Bano ab'amasomero baba bazisuubula tugenda kutuuka mu masomero nga bo bajjuza dda. Lwaba afunyeeyo gubanga mutwalo gumu oba gumu n'ekitundu. Mutwalo guba tetugukolera wano. Aleeta omutwalo ebirala byonna n'abikomyawo. Kati mukyala we Natalia Nanozi yagezaako okuyiiya kano na kali n'atunda ku bucakala okufuna emmere ya leero. Ssaalongo ne mukyala we balina abaana 5 bonna baakula. Yadde ng'abaana babakwasizaako Ssaalongo agamba ebyokulera engalo teyabimanyiira. Kyava tassa mukono ayongere okufunayo kyayongerako ku kya mukyala we okuyimirizaawo amaka. Gertrude Tumusime with Kati, NTV.